twasooka kuwulira nze nina olevo ate nze nina elevo ebitabo byonna mbenda tugenda okulaba nti nina certificate yali ebuzaako olunaku lumu okuva okuggwako. Walukagga obuzibu bwe obw'amaanyi si mature age entry kuba abasinga amadde mbalaba nga balowooza nti ekizibu kya Walukagga nakuba nti yagala n'akula mature. Omuwagizi w'enkyukakyuka wamu ne Mathias Walukagga oba muyite omusiime Sir Mathias Walukagga woli olina okuba nga wenyweza ne sekwenyweza yenna mukwano gwange era osooka olindeko okucacyanca n'okubeera nti weeteekateeka okugenda mu protest vote owa Busiro East nga okuuma akalulu ka Mathias Walukagga olw'ensonga nti embeera yonna n'ebiva mu ffumbiro byandiraga nti olunaku singa ebirindiriddwa biyitawo nga we biyinza okuyita Sir Mathias Walukagga wandyesanga nga ku ballot paper oba akakonge kwe tulondera taliiko ebintu nga we bikyatambudde tebirabika bulungi. Ekikulu mu byonna kyaggwe okusigala ku vidiyo eno. Embiranyi wakati wa Medad Ssegona wamu ne Mathias Walukagga kati yava ku bigambo nga we babadde babyeweereza etandise okubanga eyingira mu nsonga za papers oba empapula. Wasoma tewasoma? Yes. Baga nti omusajja kuzitooweredde katulina mu kuyita mu balala mukati ku kabya kulondo mujje mu lukaano. Ekisooka abamanyi erinnya lyange nze Medad Ssegona abanneerabidde kambajjukiza ekyo. Ekyokubiri waliwo amateeka agafuga ebyokulonda era getutambuliramu. Waliwo etteeka erigamba nti omuntu bamuwandiisa, waliwo etteeka erigamba nti alina okwemulugunya yeemulugunya. So siyinza kutandika kunenya wano muntu eyeemulugunya ng'agamba ayogera ku mpapula z'omuntu omulala. Bakugamba nti lamek tolina mpapula ositula nsitule n'ozissa ku mmeeza. Honorable Ssegona ng'ayogera ku mpapula za Walukagga Mathias ez'obuyigirize ayogera alattanga n'akagulu akoona obanga n'akagalo ku mmeeza akoonerera bw'ati olw'ensonga yayogedde mu ngeri ey'okukudaala ng'agamba nti twasooka kuwulira nga Walukagga ayogera nti yasoma O-level ate wuno nti alina certificate ate wuno nti empapula ziri zitu. Ssegona agamba tewali nsonga esobola kumusindiikiriza kutandika kwongera ku mpapula za Mathias Walukagga ez'obuyigirize olw'ensonga amazima gali nti Walukagga empapula talinaawo yadde nabwe ekito Ssegona agamba talina kyasobola kubanga ateesaako naddala ekyo ekitaliiwo. Twasooka kuwulira nze nina olevo ate nze nina elevo ebitabo byonna mbenda tugenda okulaba nti nina certificate yali ebuzaako olunaku lumu okuva okuggwako. Ate bampeera ebigezo mu university gundi nenyingira mu university gundi. Ekisooka saagala kwogera ku mpapula za munnange kuba teziriiyo. Ate bwe bagamba nti tolina mpapula tewasoma n'otaziteeka ku mmeeza oyagala njogere ku ki? So saagala kwogera ku mpapula ze akkirize bwe banaaba bamulamudde ne bagamba nti alina akasigale mu ajja akawulire. Bwe bamugambye nti nno talina nti aveemu aleke kwekaaza na kwekangabiriza kyakola waddeyo n'osoma. Ffenna twasoma mu bugubi. Agavubuka agataagala kusoma gaatuteeganga ne gatukuba emiggo ne gaagala otulemesa okusoma. Abavubuka abalala baatulyangako ffene nga tusaalibwa. Okusoma kulimu okwewaayo kulimu saddaaka. Kati nga buli muntu eyalabye Walukagga ng'atwalibwa mu kakiiko k'ebyokulonda okuloopayo n'okubeera ng'asaba Walukagga empapula ze zeekenneenyezebwe yagambye nti Ssegona yali emabega wa buli kimu. Ssegona agamba nti nedda temunsibaako matu ga mbuzi kundiisango y'ekirala Walukagga wammwe nze yamugaana okusoma. Nti byonna byo biri mu mugongo. Nti nze biri mu mugongo. Nti kwegamba nze nsazizaamu empapula nze nagaana omuweerera omusango gwange ki. Nti gwe owaabirwa kuba wayise mu mulala. Bwe mba njagala okuwaabira omuntu nsobola okuwaaba manyi. I do not care era singa nakyagala nandikikoze ate tewali yandintiisiza kuŋŋaana kukikola. Omulabi w'AGALIWO oyinza okuba tonnamanya butuufu bwa nsonga na kiki ddala ekirina okuba nga kikuleetera okweraliikirira gwe omuwagizi wa Walukagga wamu n'ow'enkyukakyuka nti oba oliawo Ssegona yandivaayo ng'acacyanca. Ensonga eri bw'eti Mathias Walukagga
musajja ataasoma A-level wabula mu kubeera nti ebintu by'okusoma yali abitegeera bulungi yagenda n'addamu n'asoma kye bayita mature entry oba okusoma okw'abantu abakulu era oluvannyuma n'afuna olupapula olwandibadde lwefaanaanyirizanga olwa senior 6 era nga luno akakiiko k'ebyokulonda mu ssemateeka kaba kalukiriza era y'ensonga lwaki Walukagga essaawa zino muwandiise nga yeetegekera kuba ng'akulembera bantu ba Busiro East wabula kye twakoze nga YouTube channel eyagaliwo twabadde tetusobola kuba nga twogera bwogezi bigambo bikalu bukalu kubireka mu bbanga twanoonyezaako omu ku bantu bannamateeka era ba lawyers abagoberera ensonga z'omusango guno gwennyini omukulu Male Mabirizi annyonnyola nti Walukagga si musajja alina ttabbu wabula byonna ebigenda mu maaso empapula nga bwe zifaanana Walukagga bandi mukoonolayo mu parliament nga tannaba nakubanga atuukayo. Walukagga obuzibu bwe obw'amaanyi si mature age entry kuba abasinga amadde mbalaba nga balowooza nti ekizibu kya Walukagga nakuba nti yagala n'akula mature. Sina buzibu ku mature age bwetugamba nti omusajja yafuna ebizibu n'atasoma musi yaffe nga ye mugimanyi fizi zibula omuzadde afa n'otasoma naye newesanga okuze ng'owuli oyagala okola eki oddeyo osome ne bagamba sooka oyiga oluzungu oba oluyize tula ebibuuzo bya mature obituula ogende ku university awo siinaawo obuzibu bwe buli nti Walukagga yafuna ebibuuzo bya mature entry ebyo teyalinda kumala diguli okitegeera najja n'ayagala akozesa ebibuuzo ebyo nga senior 6 ekiteeka si kyerigamba ebibuuzo ebyo si senior 6 ebibuuzo ebyo mu bwato go bakuba ogende okole diguli bw'osobola okuyita kosi za diguli zonna ez'emyaka 3 oba 4 n'oziyita n'oyita olwoba ofunye eki diguli kati ng'efuuka haya okusinga A-level gwe mugaso gwayo obuzibu tebuli ku mature buli kuwona ya misuse nga kapapula ako naye kati kanso okompeyalinga otya oba osalawo otya mu ngeri ya ogerageranya mu ngeri y'okgeraageranya yes ebbaluwa ya mature age entry neya senior 6 era zaawukana eno tuba tugibalanga ebe okuyambako okufuna diguli naye tutunuulira nti olina okubanga ng'onemyaka 2 mu egyo 5 ng'oli musajja mukulu ate kumaze emyaka 5 nga tosoma tusuubira nti ensi education teri mu kupitawo muka ensi gy'obadde otambuliramu ebadde naye ekunyiga ng'olina by'oyiga bw'oba osobola okuyita ebibuuzo sina buzibu genda okola eddiguli bw'omala ofuna diguli oba diploma eyo gy'oleta diploma gy'okola ki gy'ofunye so si kanapapula kawakola ki kewayita era tebagamba nti kati alina 6 bagamba alina diguli yagifuna ati diguli eyo yakola mature bwe yava ku mature n'agenda n'ayita social workers akati n'afuuka social worker ye mukulu Male Mabirizi kanso ng'annyonnyola ensonga z'okusoma kwa Walukagga ezirabikanga kati ebintu byandijjamu omukoosi singa abawawaabidde Walukagga obwanga bonna babutunuulizaawo era ne basaba akakiiko k'ebyokulonda we kaba katunuula era okusimba essira era ne Walukagga n'atasobola kubanga abasajja abavuunula nga ayongerako obujulizi obw'essimba Walukagga asobola okuwanduukululwa mu abo ababadde bawandiisiddwa akakiiko k'ebyokulonda. Katuddeyo ew'omukulu Medad Ssegona nga twogera ku nsonga z'okubeera nti abantu kati ba munyoto buli gy'agenda e Busiro n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Ssegona yayongedde n'abaako by'alambulula. Kire batuuka mu Busiro East myaka 15 bwe buyise tebalaba na mukulu kibayinza kulaba kubanga birina amaaso naye tebiraba. Omanye engeri ennyangu y'okugwa ebigezo butategeera kigezo. Omuntu atategeerera ddala mulimu gwa parliament yo atagutegeera era tagenda gutegeera. By the way abantu abamu bwe baagala tubayigirize babeere humble babeere bakkakkamu beetegeka okuyiga twagala nnyo okuyigiriza abantu. Bigambo by'Oweekitiibwa Ssegona annyonnyola abantu abamu abakuliridde mu myaka mbu nga bakulu ekitenkanika okumusinga nabwe ekityo ng'essaawa zino bali mu panike y'ekika ekyawaggulu balowooza nti oba osanga banaafa nga tebakulembeddeeko kati kyekiseera okujja mu kifo kye bamusiguukulurewo mu kifo kye nga bw'agamba Ssegona.
waliwo abanyiiga naga Ssegona ono bwana we muleka n'agira naye yongerayo aligenda okuvaawo nga nze nkaddiye kuba mu musinga obukulu sinze nakugaana okujja mu budde abantu abamu balabirawo naye nga n'okukona baakona abali mu lwokaano si be ŋŋamba ŋŋamba abantu abasinga ku myaka gyo naye nga balaba nti bootudde be balina okutuulawo baakona bantu batuuka ekiseera ne bakona ne batandika okusala ku myaka nabyo ne bigaana. Obutambi bungi obuzze bulagibwa nga Ssegona akuba campaigns wabula nga azikubira ku makubo n'obutundu obutonotono nga tagenzeeko mu kisaawe nawamu nekitandika okuba nga kireeta ekibuuzo nti lwaki kati campaign azikubira mu bufoofofo obutonotono era nga bubeeramu abantu abamunyoto. Agamba nti yayina strategy ye ey'enjawulo nabwe ekityo kati bakyakayiga batandise okuba nga basekerera n'okwagala ogezaako okukoperera n'okumuggyako ennoni ye omusomesa Ssegona. yakubanga empunga nezituza abantu abangi kati yakubira mu buwugiro. Style za njawulo gyenkomye okutambula gyenkomye okufuna obumanyirivu n'okumanya ekyokukola bakyakayiga baddembe okumpima kikizibu ky'abayizi okyamusomesa ate najja kujjako ennoni nolwekyo obukodyo bwaffe bwanjawulo balabyeko bakyakayiga naye ndowooza bajja kukiwulira mu ngeri ndala saagala kuzuukusa yeebase ayagala kuzuukusa yeebase Honorable Ssegona bigambo bye mukadeke kama obutambi bungi bwe tulabe nga Honorable Ssegona ono abantu bamugoba nga n'ebigambo bamwogekeza biri ebinene ebigazi ebyagaagavu ddala. Agamba mbu bano be bantu abamusibye ebusiro buli gye bakoma okulaga nti nno bamukyawa akola nga Yesu Kristo kubanga Yesu Kristo bwe yajja bangi abamukyawa wabula yali azze ku mission yakubanunula ne Ssegona bw'ati agamba nti abantu b'ebusiro oba mumwagala oba temumwagala ajja kubanunula ne sekununula yenna. Tamba kuliko obutambi bwe tulabanga bakusindiikiriza ekyo bakukoowa obiisiboko abankoowa nabo gye bali ate eddembe lyabwe ati batandikidde ku nze kubanga ne Kristo yagamba nti mujje gye ndi abakooyera abazitoowereddwa nange n'abawummuza abankooya abo be bansibyeyo nsobole okufuuka ekiwummulo kyabwe gye bali tebagenda kubulayo be basponsorize abesponsorize abakolera bwotamanya bonna tebagenda kuggwayo naye nze amanyi ebyobufuzi abaddewoko manyi enkuba eneetonnya manyi gye ŋŋambirako abaana nti temwanula bintu wabweru nze ndaba birabo bulala ekyenjawulo nti be bayita ba silent majority abategeevu tebaleekaana abebusiro tebaleekaana muli owuliranga omalako by the way singa neetegereza ebbanga lyonna sireekaana kubanga ne 2016 baabikolako ne batambuzaako akatambi endowooza lwe basooka okutambuza akatambi 2021 bakwatayo akatambi wali eserinnya ne bakakasuka wuuyo bamugambye tebamwagala naki akalulu kagenda okujja ng'alinayo ebitundu 8 ku 10. Bigambo by'owekitiibwa Medard Ssegona ng'ayogera ku mpapula za omusiime Masias Walukagga n'ebirala bingi nga bw'obyetegereza mukadeke kamu n'okuba nti obiwuliriza. Kati waliwo akatambi akatambula Honorable Ssegona nga atambula alina ebifaananyi by'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ki NUP newankubadde ng'ono takyasubscribinga nnyo ku NUP but kankwe ku Bwiino ku katambi kano. Akatambi akabaadde bakatambuza baadde bagamba nti lwaki Ssegona teyeesonyiwa bifaananyi bya Bobi Wine bw'abanga ekibiina yakivaamu akube campaign ze ng'ali yekka nga tataddeemu Bobi Wine wabula kyenzudde akatambi kano kakadde ka myezi ng'ebiri emabega nga Ssegona tannannyimwa kaadi ya NUP si katambi kapya newankubadde abakasheyalinga balaga nti katambi kapya ekyo ndowooza tetujja kirwako. Katugende wassa Masias Walukagga newankubadde nga Walukagga bangi bali mu museketera n'ogamba nti musajja teyasomera empapula ze zaalina ziwewuka era mu mpapula si ŋŋumu ekitenkanika kubanga kimusobozesa okuyingira paliamenti y'eggwanga nnyaffe Uganda
Walukagga ekyo tekimuyigudde ttama akyagenda maaso n'okubanga emmesegi y'enkyukakyuka agitambuza okusingira ddala mu Busiro East era nga buli walaga abantu bakyamuyaayaanira n'okubeera nga bagamba nti Walukagga ye waffe Walukagga ye wuuyo akatusooke tufuneko ku Walukagga wano katono Nsabanya ebigambo ebyo ng'ennaku z'omwezi 15 kera ku makya ne Pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu Kakume atoka lembere kubaratisiza Uganda ebintu temulinda kututiisatiisa era kututiisiza Uganda terina kubeera naffe kubaratisiza Uganda waba tulina okukuuma akaki akalulu kaffe akaze Pulezidenti Uganda twalandaniwe Robert Kyagulanyi Bigambo bya Walukagga wamu ne banna NUP abalala bye bagenda bagamba nti akalulu we munaamala okukalonda mukakuume ate era mukabanje mukadeke kamu kyoyinza okuba nga oteeka mu lufuutufuuti n'oyita protest vote bannamagye abamu mu ggwanga tekyabasanyusiza wamu n'abakulu mu poliisi era nga kino bakivumirira ne sekuvumirira yenna njagala nkutwaleko ewa Afande Lieutenant General Proscovia Nalweiso abandi gwe muyita Afande Nalweiso bwe yabaddeko embaala nga NRM ekuyegera President Museveni akalulu oba okumunoonyeza yagambye nti ebyo bye mugenda mu bungeeta nabyo musimanya kalonde osigale ng'otudde awo agamba nti ebyo tebagenda bikkiriza bo nga bannamagye kirizibwa olunaku lw'okuba akalulu lujja kubaawo nga 15 January ova wakaawo ogende okusuula akalulu ko mu bokisi mpulyawo ekigambe mpulyawo bagamba genda olonde okakuume osulewo simanyi okola otya wali tewali mmere tewali toyireti ezisobola okwakomodatinga abalonzi ab'ekyalo tetulinawo kifo kya kukola susu omulimu gwo omubaka wo gwo candidate wo president gwowagira ne MP bagenda kubalonda olunaku lumu MP bamuwadde abantu aba babiri era nagenda ku kyalo n'abatunulira mwenna bali ku kyalo n'alondamu abantu aba bagende bamukuumira akalulu bwe MP baba 10 abo be bantu 20 bakuuma akalulu awo kusinziira ku Afande Nalweiso ng'amaze okakasa nti abantu abaweerezebwa munnabyabufuzi okukuuma akalulu ke baba bamala era agamba nti ne bw'onaakomawo okukuuma akalulu ako olina okukawa distance si kusembera wali box era agamba nti akabokisi ako mwe tusuula obululu si ke kasalawo Uganda gwe bw'omala okulonda waliwo distance gye bakuwa gy'olina okuyimiramu ne woba okomyewo okubala akalulu naye nze nandirowooza jjangu olonde oddeyo eka kubanga ne bw'otuulawo eyo bokisi gy'okuuma si yesalawo Uganda kati nze bwe ndowooza nti ebyo eby'eggaali simanyi ebyaki tebikola wano ate nsaba abantu baleme koppa bye balaba ku muliraano kuba nze mpulira bagamba ekyabadde egindi kijja kubeera na wano buli muntu ayina engeri gy'akuumamu eggwanga lye kubanga ffe abasecurity tukuuma abannauganda n'ebintu byabwe ne tukuuma yeekalakaasa ne tukuuma ne gwe bagenda okwekalakaasizaako mwembi tubakuuma kati waliwo ebintu bye tutajja kukkiriza bigambo bya Afande Nalweiso ng'agamba nti ebyo bya protest vote bye muliko musimanya kalonde tuulaawo kakuume apaana ebyo tebijja kubanga bikkirizibwa mukadeke kamu n'omu ku bakulu mu poliisi ya Uganda Director of Operations Afande Frank Mwesigwa gye buvuddeko bwe yabaddeko awo ku Tayari TV alina obubaka bwe yannyonnyodde obubaka buno buli mu lulimi olwo lwennyini lwoyinza okuba nti owulira obulungi oba toluwulira gamba munno akulinaanye akukolere translation olw'ensonga obubaka buno bwetaaga munnauganda yagalagaana Electoral Commission ekozere omurimo gwayo abo wange iki kiwanogamba ekyo kugira ngo bagambira abantu mutera karuru mukakume mutargaho nore nabo nkigaruko mbebembezi orukugambira abantu abo ko Electoral Commission omurimo gwayo no kushomesa abantu bakamanya responsibility beine bakamanya ngo izoba lya karuru kahika no jeno rondo omwebemezi wawo kwenda
notaha notegeza nibaha owarabamu konka obwire obwingi abantu bamwe omu ba agents ningo mu abebembezi kandi mostly noreno abantu batagetinga abana eminyeto abo kuba Uganda tuina abana bakine eminyeto enambe nyingi population nyingi n'abana bakine eminyeto so 70% so omu abebembezi baitu nibakoresa abana abo baba beiha babatamwe egemitwe yobutakura amateka hata akavuyo katandikiraho so itwe ka security ntishabangu akakurura kutwaza kuzamu bakuratira electoral commission ebagambiri bakuratira security guidelines ziturije kubahereza aizori akaruru abantu bakatera akaruru kabo okaronda umwebembezi wawe atino kutina tinise ningiwe wano hagira umuntu nanka okareka kugenda notinisa abandi otumwa mutateriro mwija kurekera ababiko ntuje kubatahirira ntuje kwotya makaganyu ntuje kubatera hata aho nhokavuyo akakutandikira so numurimo gwitu nka security numurimo gwabembezi kureba ngo twashomesa abantu bitu kandi wagira akaruru karungi ko businge omusizo nege babagariza obusinge bigambo bya Afande Frank Mwesigwa eyo tuvuddeyo ndowooza obiwulidde bulungi kagenda wa David Lewis Rubongoya mu kifaananyi Nina Rose ng'alina omukulu wamanyiddwa nga Muhanji Moses akatambi kano ke kabadde kaleese emberebeza ey'amaanyi n'okubeera nti kaleesewo okutya okw'ekika ekyawaggulu mu kibiina ki The National Unity Platform abandi ne bagamba nti enkolagana ya Nina Rose wamu ne David Lewis Rubongoya yandiba nti yabadde genzeeko ettoomi wamu n'okukyafuwala okw'ekika ekyawaggulu oluvannyuma lw'okuba nti wiikendi ewedde Nina Rose abadde mu katambi kano yavaayo ng'ayogera ng'asaba bannakampala okulonda omukulu Moses Muhanji oyo gwolaba ali ku kazindaale sayidi eyo ku lw'obubaka bw'omubaka akiikirira bannakampala mu parliament kyokka ng'ate ekifo kyekimu kyekize kyegwanyizibwa David Lewis Rubongoya muna NUP Ssaabawandiisi ng'ono ne kaada ey'ekibiina ki NUP yagikute Butevure nnyo nnyini ddala oluvannyuma lwa bino byonna Nina Rose bye yakoze omulo gwatandise okuba nga gumuyitamu mu maaso mu matu mu nnyindo na buli wamu oluvannyuma lw'ebigambo ebyabadde bikawanga omususa okumuweerezebwa okuva eri bannakibiina olunaku olwaleero David Lewis Rubongoya asazeewo okubeera ng'akwata Nina Rose ku mukono n'amusika n'amunyweza namugamba nti guma wenyweze tewaliiwo buzibu engeri gye kiri nti weetonze Nina Rose nakusonyiye tugende maaso n'okuba nti tukuba campaign ku lwa Kampala David Lewis Rubongoya ku lwa Sembabule akankunda Nina Rose mukyala owa Sembabule district agako olulwo tumuyita Honorable Nina Rose. People power, our power, kunga wachala kunga wavuka kunga chagulanye kunga tata kapala kunga wezeshine sewa na wachala mwana wali wano kweberele mukubina mulungi wana rebalioni Bwiino ipensika otumalire ebyaffe yani musajja amanya amateeka musajja afaayo okubuuna Uganda musajja atukoleredde ng'ekibiina ate nga mwesimbu abantu batakumira ntebe kiwedde ababadde basuubira nti David Lewis Rubongoya agenda kufuna obusungu obw'amaanyi ennyo ku Nina Rose yasazeewo ensonga zikwata mu nkula ya kisajja kikulu n'okubeera nti y'omu ku bakulu addala mu kibiina ki NUP yasazeewo okubeera nti tewali mbeera eteekebwawo era David Lewis Rubongoya leero asibye awenja akalulu mu Kampala wonna wabula nga Nina Rose amuli ku lusegere era Nina Rose yabadde ku kidonga bodyguard n'okubeera nti ayerula ekkubo
omukulembeze we mu kibiina ki NUP asobole okuba nga akawenja newankubadde nga nkulaze wali Afande Nalweiso wamu ne Afande Mwesigwa nga bagamba nti teriyo nkola ya protest vote egenda kubanga etambula. David Lewis Rubongoya agamba nti nedda ssebo ebyo tetujja kubanga tubiwuliriza olunaku olwaleero ayise bannakampala n'abagamba nti protest vote yenkola yokka egenda okuba nga etaasa bannayuganda. Kansooke nkuwe ku David Lewis Rubongoya sakawulirize message eyenkyukakyuka. Comrade Kataba wabuuzeeko naye nga tanawabuuzaako ffe bannange bye tulimu bya ddala tetulimu si bya kinyumo tuzze kubanga twagala kuweereza abantu naddala abantu ba bulijjo. Society gye tulimu mukimanyi bulungi nnyo erimu abanyigiriza n'abanyigirizibwa. NUP eriwo ku lw'abantu ba bulijjo ku lw'abantu abanyigirizibwa. Okunyigirizibwa kwa mirundi mingi nnyo. Abamu banyigirizibwa ng'amagye gabakwata nga poliisi ebawamba n'ebirala bwe bityo. Naye abalala banyigirizibwa mu byenfuna, abalala banyigirizibwa mu bbeeyi y'amasannyalaze, abalala banyigirizibwa mu miwendo gye basasula mu misolo, abalala banyigirizibwa ku mbeera y'emyala, abalala banyigirizibwa ku mbeera ya renti, abalala banyigirizibwa ku mbeera nnyingi nnyo 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 ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. N'olwekyo bassebo ne bannyabo tubasaba mulonde National Unity Platform ku mitendera gyonna tusobole okutuusa eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Tubasaba okusingira ddala akalulu ka President Kyagulanyi Ssentamu Robert mukalonde mukakuume bwe bagezaako okukakwatamu tukalwanirire fenafena tukabanje tukalwanirire kubanga bwe tukalwanirira President Kyagulanyi n'atuula mu ntebe entebe mu ntebe omuntu wa bulijjo ajja kuba afunye obwogerero, omuntu wa bulijjo ajja kuba afunye ku ssanyu, omuntu wa bulijjo agenda kuba ng'asobola kweyagalira mu Uganda empya. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo omulama gwaffe nga NUP twagala buli omu afune omukisa, twagalira ddala omwana w'omwavu naye asobole okufuna omukisa mu Uganda. Twagala Uganda nga bw'ogenda okusaba omulimu tebakubuuza taata wo y'ani maama wo y'ani. Ebyo twagala bikyusa. Twagala omwana wo bw'omusomesa n'amala kusoma abeere ng'asobola okufuna omulimu, abeere nga talinnya nnyonyi kugenda mawanga g'Abawarabu abalala gye bafiira gye babasibira n'ebirala bwe bityo bye muze mulaba buli lunaku. People power, our power. Olaba Umbrella kola ki? Umbrella kola ki? Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi
lyerinnya eryange yenze Abasiddi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Abasiddi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa, kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.